will shoot me, you the soldiers and police who are here? Why do you portray that Uganda is a barbaric country? Mr. President, you went to the bush to defend the rights of the people. What took place yesterday is a shame on your government. You must investigate those perpetrators of violence in Gulu City and bring them to justice. We want to live in peace. Our children are not the property of NRM, they are the property of God. No one can force us not to listen to another opinion. You have been in power for 40 years. Is this how you rule the country? You must examine your leadership, the people you employ to promote your ideologies. They are betraying you. If not, you are betraying yourself. Omwami ono ajoyininze abasajja betulowooza nti bagasa ettaffaali ku ggwanga lino father oyo w'eggulu babaddewo abasinga tubafiiriddwa twayinayo na Lwanga juzi twabadde mu dduwa ya Shehanu Muzaata Cyprian Lwanga yafa yona Lwanga yaliwe Namuŋŋoona mba Orthodox banji ono wa Protestant yawo bayali ani mujjukira yali ayogera banji bafudde naye nga baateeka ettaffaali ku ggwanga lino nga balaga obutali bwenkanya okitegedde so tulowooza nti bannaddiini kyekiseera bwe tusinga obbayetaagira muveeyo kubanga mmwe balyoyi b'emyoyo ebiseera eggwanga bye bali ku bunkenke mulina okuvaayo ne mulaga obutali bumativu kubanga zino endiga ze musumba ate ze ziri mu kusaanawo. Tubadde bameka? Bana. Bojjako Walukagga. Oyo omu. Nojjako Kiyimba. Kuba Kiyimba wa yero. Feno tetumwagalira ndakisobola kumuwa kati. Noleeta nze kati muyita omusajja omulabbayi Segona. Basajja abadde ebbanga lyonna nga beekweka mu opposition nga bakolera ani kati ojjako abo abantu abasatu waba wasigaddewo omuntu atya era njagala kino okukiddamu okukinoganya ensi ekitegeere ne nabuseyisi bakole ki bakimanye Magoola wa nkyukakyuka Magoola wa NUP wange ye Kyagulanyi mu mbeera eno eriwo mwenjogerera saawa eno ne president ebigenda maaso buseyisi akola ki abimanyi era nsuubira bwe tuva mu press conference eno njolekera Fort Portal president jakola ki naye njagala nsooke muwo omukisa asooka ayogere ku nsonga zino ng'omukulembeze wange awe abantu ba Buso East direction kiki ekikola ki naye nga kisinga obukulu Magoola ne Walukagga twatudde ne tukkaanya weewaawo baba ekimerako kiri kintu kimu nti olwaleero Walukagga abadde muki mugonvugonvu era nga namwe bemumanye ak'obuntu nti bamugye mu lwokaano luno ne bwe nandibadde nze nandibadde mpulira buki era ekyo ffenna tutuuse tumusaasidde gyali naye musaba ajje aneegatteko tutambuze akalulu kano tukawangule tugenda era ajja kutuuka eyo Walukagga amukwate kuki kubanga Walukagga yenze era mu kalulu kano tuli mufena nandi Walukagga abantu ba Buso East mbasaba ku mulundi guno mutunuulire abantu bonna abakoze eki abeesimbyewo Mwami Magoola katambula nnyo ku social media bagamba nti batudde ne mukkaanya nti obuwagizi mwami Walukagga nakkiriza okumuwagira
NUP amase kyagatadde kwani mu mbeera gye tulimu nga twolekera nga nibya Walukaga bikyayinda kirungi wabadde onyanjula wampisa omwogezi wa National Unity Platform. Yeah, so ekibiina bendera kyajuwa Mathias Walukaga. Yes, waliwo abaamuwaabira era nga bali mu lwokaano naye niyo boolyawo kye baagala okufuna tebajja kifuna. Kaakati ffe ng'ekibiina ne munnaffe ensonga zigenda mu kkooti kubanga akakiiko bikaasazeewo si bituufu. Tewali ku mulala aliko ddusu lya kibiina. Toganziremu bye nkubulidde. Tewali omulala aliko ddusu lya kibiina. Ekibiina flaga kyajuwa Mathias Walukaga. Akakiiko kamujje mu lwokaano twajulidde mu High Court kubanga ebyasaliddwawo akakiiko ebyokulonda tukkiriziganya nabyo. So mu buli ngeri yonna Walukaga akyali mu lwokaano kubanga tulinze kkooti kyesalawo. Bonna abantu kubanga amazima gali nti Walukaga ground yabadde alina ebitundu 8 ku 10. Era akalulu ka Busiro East kali mikono gya Walukaga bwegiti. Ebigambo bino mbikubuulira. Oba ali wabweru oba mwali. Akalulu kali mikono gye yayina ekisumuluzo ekisalawo. Who is the next MP owa Busiro East? Nga amabegawe ayawambiwako ekibiina kya NUP. Kubanga nze nakozeemu savaawo n'empuliriza abantu aboogera aba Busiro East. Nga bagamba ffe ekibiina gwe kitugamba nti gwe kitaddeko engalo gwe tujja okutambula naye. Awo wennyini bantu basatu ab'amaanyi bajja ne kwasaba kkaadi. Sseggona, Magoola ne Walukaga. Walukaga n'agiwangula. Sseggona ayogera bingi nnyo ng'ayambiddwako mikwano gye. Magoola n'asirika. Tayimu eno woba otunula ku bantu abajja ne beesimbawo ku independent wadde Magoola yeesimbawo teyayogera bisongovu eri kibiina ki. Era asigadde atambula n'ekibiina mu rally za Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne support akyagitaddewo. Ate ng'NUP erina history ey'okuwagira omuntu atali wa kibiina kyayo n'ayawangula nga mu bitundu awo wennyini ewali Hildaman ani oyo WFDC luli. Gundi kanso musajja ali awo WFDC yawangula naye nga Bobi Wine amukubira kanso nsibambi. Kati era kaliko ogambye nti aholdings akalulu ako akayina mu mukono bwati Walukaga n'ekibiina kye NUP. Yes. Kati goba oli wamuyita tyeti nga ya amanyi nti nno ebyokumujjayo oyinza oba obirinamu omukono. Ayina ne byabadde ayogedde ennaku zino nga byongera okunnyika ekibiina bingi. So chances ziri nti akalulu kasobola oswinginga ne kadde wa Magoola. Buli alonda gamba juu. Amazima gali nti mu Uganda bw'ogitunuulira as a country. The statement Bobi Wine ewadde nnyo abantu amaanyi n'essanyu nti n'abantu alowooza nti aweddemu nti aluzinze that public gundi credibility. Asobola okwagala okukozesa erinnya Bobi abantu bongere okuddamu mulabawo. Kituufu kuba mu mbeera eyo yoyogera abantu omukolo guno gwabaddewo mu context bbiri. Amiri abamuwagira na biki Sekajja oli mu bibiki naye we bakubya akayima kano Bobi abana ne bagamba kyoze ni beki olinayo olutalo lwagala tukulwanireko kuba tulaba oyinza okuba olinawo olutalo nga tetulumanyi ffe kukubya olwo oluyimba kiwedde tolina nsobi tokola ki tekyave nga we batandika kutwala ebifaananyi bya Bobi ku mbaga. Statement eyo nno nnene omuntu ayinza okukalaba nti eyo ensonga yakuteesaako but
this is a political song political on a song. wedding ate nekubibwa buli omu n'asanyuka kikulaga nti Kyagulanyi Robert Ssentamu abukadde emitima gy'abantu era bamulabanga essuubi ewatali ssuubi tosobola kijjawo mu mbeera yonna ey'ennaku n'essanyu abantu balowooza nti balina omusembeza physically ne not being his absence so bawulira nti balina attachment ey'amaanyi eyo mu bulamu bwe naye bw'abayinako muli kintu kyonna ekikolebwa ssaawa zino oba kya ssanyu oba kya nnaku nze ndaba n'ennyimba abantu osanga omuntu alina edduuka lye bwe riti nga taddewo omuzindalo we guti omunene ne from morning bakuba nnyimba za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'osanga ebipande ng'oli bakeera kukisiimuula bataddewo bakitimba ebimuli siye festive season yeno obutaala bwaka bataddeko soda bataddeko keki masakola batimba motoka nga Christmas tennatuuka otandise sabo yuza bakube tobaweza bagamba wotegere motoka ebe Masaka ebako omunyonyo omunene wango maze sabo yuza obanga oyagala bakube Masaka naye na Masaka yakubye akasati olwaleero People power, our power, Bobby Mwana bedo keya kabobi kadaba Kambili nyanja Za komeo Kalbili nyanja komeo wakutiki nga Kyagulanyi Okitegera omuwala ono wali ombuuzaako lumu nti Bbiri Nyanja yaddawa we twatiira ennyo okugamba nti abantu babaguzeeguze era ndowooza ne principal yagambako lumu wali omuwala eyayogeranga eno engulu naye ng'asirise Bbiri Nyanja bambi aleka abadde mu kiyumba yakomyewo naye mbu contract yagisazizzaamu ndowooza olaba ali ku airport naye akubakamu Bobby eyogundi yabadde akomyewo waka era yivo wano ku kisaawe Entebbe Bbiri Nyanja ssebo yakomyewo akayimba kanyumira ddala anyway nga tumaliriza abaana abafaanana ng'oyo tulowooza nti boogera ebintu ebyo okusinziira ku experience olw'obulamu bwe bayitamu okunyigirizibwa because twagamba nero nti Uganda y'emu ku bantu aba exportinga is it exporting? Yes, exporting labor. Mwanga ago naddala ga Warabu. Naye baganda baffe abasinga tebagenda nti baagalayo nnyo kugendayo wabula bagenda mu kulemererwa n'okomekereza nga abamu batunze n'ebintu bya famire bagende balabe nga bagattako obulamu so balabawo essuubi ly'omuntu asobola okukyusa obulamu bw'eggwanga lino babeere nga basobola okukolera wane waka they welcome him ne bamuwa lot of support ate nga obulaba bavubuka so generation eno bw'ogiraba nga balaba n'omuntu akutte omumuli abawa amaanyi ago n'abasuubiza nti eggwanga bwe linaaterera leba eno gye mubonaabonera n'okuba nti embeera mutuuka n'okufa nga tewali ne gavumenti eba following up naye nga ebajjamu musolo so nsuubira nti tekiba kyabwewusa abaana bano okwongera okulaga obuwagizi bwabwe eri omukulembeze gwe basuubira exporting labor is a good thing but the issue is mu ngeri ki how standards ziri ensi kwe zikufunira kubanga nero ensi endala nyiza exporting labor omugundi mu Buwarabu zi Philippines zaani naye nze njogerako n'abaana abakolerayo bakubuulira how their countries fall up. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli between Rise kuba tochi mu nsonga twabagamba mu midweek tujja kuba tujja malire gabeerawo era nga bulijjo tuzze n'omukulu Farokali okuva e Buddu ndi naye obudde bwa kinyika gobe kino kibaite ekinyika gobe sebo kyekino ekinyika gobe okakasiza nti ndi watabbu nnyo omanyi kasootandise simanya ava e Buddu sebo e Buddu gye banzaala nesinzira wano ekyaddondo basinzira kyaddondo nandi bali njagala kwogera ng'omuganda omutuufu gamba obudde bwa kinyika gobe bwa kiddedde kikome ensi eri mu nnaku ebigambo bijjeeyo olwaleero nazze wakubye ka winter twakayitanga ka winter twateekanga ebigere mu baafu fenga abaganda tubane kiddedde kinyika gobe kikome obudde bwa ddembe si ddembe bwa nnaku era nga ababusiro East NUP n'abantu bonna bali mu campaign embooko efuuse embooko waliwo sinize twalabye ejjo Fort Portrait nga president bamuyuzizza engoye like there are some images z'olabanga tezisaana kubaawo kuba kati teebereza presidential candidate wayuzibwa engoye olwo sapota ye bamukoze eki kivola baliwo butambi nga sapota ate ye bamulinnye ku mutwe omanyi olabanga ekibi kituuse ku muntu okubamu akafaananyi n'ogamba senganze bwe bayuliza Bobi Wine engoye omuntu ali ku level y'okutwala obukulembeze mu ggwanga bamuyuliza engoye kitegeeza ate gwe basobola n'okusalako omutwe. Exactly. So anyway buuza kuba tulaba tutandike naye ng'embeera si nnungi. Bannayuganda Zanero nga bw'atandise babuuzaako yenna gye muwangaalira we tukeeredde olunaku lw'olwaleero ng'amawulire agasatulatinga mu ggwanga naddala ffe abalwanirizi b'eddembe si malungi tegawomya nnakabululu. Ebintu ebiri mu kutambula bituzaayoko mu mirembe bajjajja baffe gye batunyumizaako ne bataata baffe ne history gwe tusomyeko mu mawanga agatwetoolodde agali mu genocide ne tugezaako okulaba mu nsi nga zi Syria Walsad n'ensi endala ze tulowooza nti bannansi baatuuka okutendewalirwa mu abo ababakulembera embeera n'etaba nnungi era neetera ensi zaabwe ezo ebizibu. Olwaleero bwe nnyimirira wano ku the final channel Focus 360 ntegeeza abantu bonna be tuyita ba goodwill oba abaagaliza ensi kyakaseera ke tulimu kannaku ka kinnyika gobe naye kyongera okuwa eddoboozi eri bannaffe abafuga eggwanga lino nti ebiseera bino temwali byagadde twalibadde tukuuma nnyo eddembe kubanga lyemugezaako okupulishinga eriffe naye twalibadde kirungi nti nammwe kyemugezaako tugamba mukikola netaba one way traffic nti ffenna bwe tukuuma eddembe ne tukkiriza nga bwe kifaananyi kye mujja musiiga nti mwagala kukola ensi ya demokrasiya kyalibadde kirungi nnyo nammwe ne murizootinga ku nkola ya demokrasiya ne bw'olabanga leero bimupreachinga be the other way round ng'ate binyigiriza bannansi mwali lowooza nti muprotectinga kiraga ekifaananyi ekibi wano n'ekifaananyi kya Uganda mu international community. So bannayuganda mabuuzaako nagye muwangalira bannamasaka mbatumiddeko abantu Oiro City Hoima Port Potro Kinjojo Kyegeegwa abantu bo Northern Region waliwo omwami ondoozi omulabye omukuba kitaffe abaliyo emyoyo naye avuddeyo n'agatta eddoboozi ku bannayuganda abanyigirizibwa nti gavumenti ekoze kimala ebikolwa bino biri uncalled for. Nkugambye oyo abantu b'Fort baatuuse ne bafukaanirira poliisi ne bayimba mu mbeera eno. It's another way of protesting.
ya naye most of the time omuntu watokufuka ku mavivi n'agoola Katonda n'ekiba kimususeeko tujja kukkiriza nti Katonda fena tumwetaaga naye okujjako okusaba ng'ogenda kwebaka oba ng'ozuukuse ku makya ebiseera ebisinga awo Katonda yatuleka tukubawo endobo naye wokukamirira ku street kiba kisusse kiba kisusse anyway nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo gakuluma mu mbeera yonna ganyenyera galimu obutuli gaguba olina ekisu ekibi Nana Herbal Mouthwash gwoba okozesa okusenya amannyo ago nze muyita musawo yakakasibwa National Drug Authority musajjese mu ngeri gy'olabyemu ka video enkozesa yeeyo yennyini ate asangibwa mu maduuka supermarkets clinics ne watunda ebintu bya bannayuganda gwali emitala w'amayanja Nana wa mutindo era wano mu ggwanga akakasibwa National Drug Authority packaging yeeyo yennyini ey'omulembe n'awali emitala w'amayanja akutuukako kuba kunyonya ayitako kikulaga class eya Nana Herbal Mouthwash mukozese bulungi festive season naye bagambe eyingidde festive season wano mu Uganda embeera tutabukako Christmas tugimanye buli nnaku 2 naye mu nsi z'abanafu abatulaba abazungu Christmas giba myezi ng'ebiri bagina na Christmas season festive season FM naye wano embeera tutabukako tulinda nga 23 24 n'osooka olaba toyogedde na nnyingi ebyo by'abantu bali the corporate class naye ffe wano tutandika 25 na 26 Christmas awo embeera wetutuusizza but anyway Nana mumujjumbire Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu byenjawulo naawe osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi n'obeera nga osobola okubeera nga ddala mutuufu akolerako mu mbeera emu oba endala Farukali ebyawalukagga tubyogerako olunaku olwaleero nze nno mbitunulako mu ngeri 2 what next in case plan A yokola appeal mu court efeirinze ejo plan what next dekirala walukagga yasoma teyasoma does education expire or it doesn't expire kituufu kati awo tuli naye nga kakikogo ebyokulonda ko kamuwanduukuludde mbalina okuvuganya ku Musiro East oluvannyuma lw'omusango ogwaloopebwa abamu abagambibwa okubeera mu kampu ya Segona walukagga mu bigambo byennyini alumiriza nti kampu ya Segona ye yakola ki ye yamuwaabira oba ye yasiikinga kuba okuloopa ababanga abagamba baazuula ye yasiikinga electoral commission esalewo nenebuuza electoral commission dirwesalirawo ku academic documents kuba n'ekyo nakyo kibuuzo kwaliwo bodies zetumanye eziri in charge walukagga agamba mu bodies ezo yafuna ebbaluwa ezikakasa nti his education buli equivalent to the standards eza S6 ezeetagibwa mu parliament kale electoral commission yo diweekola evaluation negamba mu kusinziira ku buyigirize buno tebuwera S6 eba ekozeseza parameter ki soko nnyonnyole bannayuganda kankujjukizeeko nga sinnagenda wala electoral commission bwesaba abakulembeze academic documents egambe yagala document eziri certified njagala ogoberere bulungi oddeyo ng'abantu bawandiisibwa olaba emitendera NUP mwe yayita ng'eronda abakulembeze ng'eba nominatinga that's the very process electoral commission mweyita ebagamba bring your certified copies of academics or academic documents eziri certified who certifies the copies of academic documents National Council of Higher Education whereby walukagga gye yagenda nga bamusabye empapula okategedde saagala tumalire bantu budde electoral commission bwe yasaba walukagga empapula certifying empapula zikakasa nti ziri valid zituukaganye n'omutindo gwe beetaaga ku level kwe beetaaga ya senior 6 oba equivalent walukagga teyakola nsobi yonna yagenderawo mu National Council of Higher Education National Council of Higher Education nekulukuuta ebbaluwa nti agwanidde n'agireeta kakati electoral commission yani
agaane ebbaluwa oba confirmation evudde mu National Council of Higher Education kubanga mu Uganda yonna yeyina obuyinza obukola ekyo ne bwaba mwami Museveni ne bwaba prime minister ne bwaba chief justice ne bwabaani yeyina obuyinza obwagikwasibwa kakasa empapula z'abantu bonna oba academic documents tewali mulala Electoral Commission omulimo gwayo kuteekateeka mpapula na kutegeka kulonda Electoral Commission omulimo gwayo kutegeka kulonda si ku evaluate mpapula ogwo si mulimo gwayo kakati kino je yakoze yetumikiriza neyingira mulimo gutali gwaki yakoze mulimo gwa Wangadya gwe yakola wiiki ewedde webale nnyo gwe twagamba yakola mulimo gwa poliisi oli wa human rights olagira otya poliisi ekwate bolowooza gwe botebereza abatagoberedde mateeka kati Wangadya ne Simon byabaka mu mulamuzi bafaanagana bagwa mu same basket ekirala Electoral Commission kye yakoze kirengeza institutions endala esooka gye bayita IUI University of Uganda ne kirengeza St. Lawrence University of Uganda zonna recognized entity ne kirengeza National Council of Higher Institutions Higher Education zino zonna entities eziri mu education nenga zonna buli emu eyimirirawo mu mitendera egimanyikiddwa supervisor wezo zonna ye National Council of Higher Education kuba yega abachata kugula universities okategete kakati Electoral Commission ebalaga nti bye mukola byonna bifu nti mutuukane ku level recommendation omuntu nga tatuusikaganye na mutindo ekitegeeza degree eziva ku St. Lawrence University ne IUIU woginderera ng'osaba omulimu nina okugendako mu Electoral Commission gibuuze kati sebo muvoza genda mu National Council nina genda mu Electoral Commission negibuuza kati no degree wogipimapimamu yenkanawa Electoral Commission etadde universities zino ku bunkenke abantu ababaddeyo nga basomerayo abafunye empapula zaayo ensi egenda kutandika obagama naye bano kituufu degrees zebalina ntuufu obaza nassa kati obatadde at stake obatadde mu kwewozaako institution zino zebazimbidde ebbanga ozitadde mu lusuubo doubt in the society society erina okutandika ozidawutinga because twalaba empapula zaazo nga zikakasa nti omukulu ono walukagga yasoma gye bayita aptitude test n'agiyita with 54 something %. Ojjukira bulungi? Bawandika ebbaluwa ericommendinga egamba buli muntu anayagala okubayambako walukagga ene ebbaluwa evudde waffe. To meet my concern. It is equivalent to S6. No, okuba nti asobola oku-enrollinga to higher institution oba university. If you want to enroll into any institution, you either have senior 4 certificate, ekutwala ku certificate, oba you have form 6, ekutwala ku diploma oba degree. Kuba already walukagga S4 yali agirina. S4 yali agirina. Agirina. Kati ng'anoonya equivalent ya senior 6, whereby you have to do that aptitude test. Gye yayita. Why didn't walukagga go for certificate? Wabali nesi for. Nagenda kola certificate ya senior 6 certificate yes no like wobera mwesi 4 omanyi there are ways of entering a university oba any higher level of institution education ndi woba oli ne balwa ya senior 4 watuula UNEB woba totudde HSC either o branch nze mu technical also oba mu tertiary institution woba kwesi 4 level ogenda n'osoma certificate myaka 2 wofuna yo certificate mwekyo kyosoma ne kikuongerayo ku diploma. Nkuwuliriza bulungi. Then we kikujja ku diploma n'ogenda ku degree. Kati waki walukagga ye I'm not doubting aptitude test gye yakola. Omanye ebintu by'okunnyonnyola ennyo nabyo bimpa obuzibu like nze abamanyi mu kusoma kwange kasi tojja n'oŋŋamba nze Sekanjakko Moses amanya gange senga ndandika okuleetera olupapula ne ngamba ate wano
nayitibwa Moses je kati mu bintu by'okusoma engeri gye ndi mwana wa musomesa njagala nnyo layini engolokofu eyawalukagga sinafunayo muntu asomye university ng'ayise mu procedure eyo but I know it's there kyeneebuuza olupapula gye National Council yalukakasa is it a test nga onogamba nti interview ekuyingiza wali does it qualify to A level oba nakyo bakisoma ekisooka nnero aptitude test yeyo bagikola batya statement gy'ogambye efaanana bweti mu adult oba mature entry omuntu bw'aba mukulu ng'ayagala kuddayo okweyongera okusoma aba ne target lwaki ayagala kuddayo okusoma tabanga mwana muto gw'ogamba nti ayagala kugenda mu tertiary institution afune obukugu oba ayagala kusoma by'amasannyalaze oba ayagala kusoma nursing oba ayagala kusoma mechanic omuntu ku level kyobola bagiyita gundi mature entry nti ebiseera ebisinga ku 25 years plus kitegeeza omuntu ono aba alina obulamu bwa experience nze ngali specific on what he or she wants to have oba to acquire kibanga bwogamba kali kwolesa kibanga omuntu bwogamba nti Masaka ogenda Masaka waliwo enguudo bbiri osobola okuyita wano mu Lwera osobola n'okuyita Egomba n'olumubuuza omuntu naye gwe lwaki tewayita Gomba nagamba nedda ekyampisa namugamba lwaki wayise wano Olwera nagamba naye omanyi monna ekyampisa Egomba nali nnyina maybe something that I wanted to pick nalinayo akaduuka akange kenjagala osupervise oba nali nnyina omuntu gw'emmanja nga njagala kuyita somewhere somewhere bamulwa mpikinga essente zange ndyoka ngendebwa Masaka so we can't judge Walukagga kiki yasalawo okusoma oba option gye yasalawo okutekinga kakati wali kyobadde ogamba nti aptitude test nti interview oba test nayo bagisoma abannyonnyola ebanga short course enza n'okuba ndowooza ya myezi 3 oba 2 whatever it is it involves some learning yes, okay naye ku preparing okulaba obwongo bwe bukyasobola okusoma ku level eddako kyova olaba waliwo n'ezo max zenkugamba ze bamuwa nti oyise ku level eno okusinziira ku test ze tukoze ofunye 54% as long as oli above 50 oba oyise so Walukagga ekyo yakifuna naye wabeerawo ne emitendera bagamba nti tugikuwadde naye expiry date yayo ya myaka emeka 2 if it exceeds emyaka 2 nga tonnaye n'olingamu university kitegeeza ejja kuba tekyaliko because emyaka gino 2 tuddayo tujja kuba tulaba nti tojja kuba teweeteeseteese era kusoma obwongo bujja kuba buzzemu bwebase ono muntu mukulu andi ate ekibuuzo kiri nti bwe mba natula 6 nenfuna ebbaluwa ya UNEB naye bwe sisoma kuvannyuma lwa myaka 4 nsigala ndi wa level ya S6 nga obuuza omuntu what is your academic qualification when you have a degree you have a certificate you have a diploma it doesn't expire why does the aptitude test seem to expire anti nero does it expire because does it expire for you to enroll oba kitegera kingamba kituufu kyoyogedde nkitegera bulungi kakati nze naawe kibanga bwogamba etteeka baalikola kolaki okitegere n'ogamba nti waliwo etteeka lyakolebwa nti lirina obu articles bweti ne bweti ne bweti ne bweti kati ebyo si ffe twabikola there are people abaateekawo bagiyita batya abaateekawo emitendera egyo era balina bye baakonsidaringa why basalawo nti emyaka 2 omuntu bw'aba tannaba kwenrollinga mu university ejja kuba eriki invalid kankuba omukulu nalukoola tumuwulirizeeko ffennawa mukola nawulizaako abatulaba tekyewuunyisa nga memba ba NUP babadde bajja babonaabona mu mbeera efaanana bwetyo naye ensobi lyerimu ku beetu oyo aba atudde okuwulira omusango zasobola okunyumirwa ensobi era oyo aba awulira omusango alina ebbeetu okukola ensobi y'ensonga lwaki wabaawo okujulira nti oyo aba tamatidde nansala waddembe okwekubira enduulu mu kkooti ebyakola ki esingako akakiiko k'ebyokulonda kaakoze ensobi
newankubadde nga kalina eddembe okukola ensobi. Ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kuwa kitiibwa ensala yaako, naye ekyo tekituggyako bbeetu lya kugiwakanya. Nabwe kityo tugenda kuwa amagezi omuntu waffe era twatandise dde okuwuliziganya. Nabagita between the lines, si breaking story. Akawaayiro ak'enkaaga mu ennya akasemateeka wa Uganda. Akawaayiro ak'enkaaga mu emu akasemateeka wa Uganda ke kawa ebbeetu Electoral Commission okuwulira endooli teziva mu by'okulonda. Naye atamatidde waddembe okujulira mu kkooti enkulu ng'ayita mu kawaayiro ak'enkaaga mu ennya ako ke tugenda okuyitamu. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi nti tosobola kugamba nti oli yafuna certificate emutwala afune degree n'atandika n'okusoma degree ate n'omugamba nti certificate eyakuwa yaggwako. Wati ate oli omulala eyamala edda degree ye emyaka 5 emabega era certificate ye y'emyaka 2 eba yaggwako. Okussaako ekkoma eryo nti certificate eggwako mu Lunyaanyimbe kye tuyita expire kyali kitegeeza nti oyo atagenze mu maaso na kusoma mu bbanga lya myaka 2 naye ye Walukagga yakwata certificate ye yamuweebwa eyamugezesa okuzuula oba ddala alina obusobozi obugenda mu maaso n'asoma degree n'agikozesa ne certificate ya O level n'agenda ku university n'atandika okusoma. Abuza anaatera okumaliriza era awo we baasinziira abakwasibwa abavunaanyizibwa ku by'obuyigirize omutendero gwa waggulu National Council for Higher Education okumuwa certificate egamba nti bwe tutunuulidde ono byalina bizitowa ng'ebyoyo yamaliriza siniya y'omukaaga. Okay. Kati omuntu atulaba awulidde bwe tunnyonnyodde awulidde bwonnyonnyodde kigendererwa ki ekiri emabega mu kugaana Walukagga okwesimbawo kati kuba eno between lens kuba tochi mu nsonga buli omu yategedde Walukagga yagaaniddwa what could be nalukola nayo kawulidde kasembezaayo bagenda mu kooti agambye twakogerako ne mu gundi ze twasooka okukola nga tunuulira ensonga za Walukagga n'abamuwaabira nga tugamba nti omuntu yekkayi asobola okutaputa n'atunula mu mpapula z'omuntu n'azise question mark ez'obuyigirize nga National Council of Higher Education mazizi confirming ye High Court yokka mu Uganda yekka yesobola okuteeka question mark si Electoral Commission oyina ekibuuzo kati ky'obuuzizza nti kigendererwa ki ekiri mu kugaana Walukagga n'abeeni UP abalala okusinziiranga ne council wayogedde bazze bafuna challenges tuze tuziraba kati zino za buyigirize endala za kusayininga mikono endala za byuma byafudde so kigendererwa ki Zanero bwogoberera embere y'ofuzi gye tuli mu ggwanga Uganda nze naawe tusobola okukkiriziganya nti akaseera ke tulimu ak'ebyobufuzi naddala gavumenti eri mu buyinza ne opposition waliwo embiranye ani atwala kifo ki ana retaininga kiriwa n'ebintu bye tuzze tulaba abamu abali mu bifo bagamba tetuvaayo abamu bakimanyi nti waliwo abayina amaanyi mu bantu era okusinziira ng'oggyeko ku individual level ne waliwo n'amaanyi g'ebibiina saawa zino tubadde tuyina ekintu ekizze kitambula emyaka emabega ng'omuntu bw'ogamba nti oyo akutte kaadi ya DP mu kitundu kino oba shuwa nti almost ebitundu 8 ku 10 agenda kuwangula tuyina biseera tubeeredde ng'omuntu bw'akwata kaadi ya FDC n'aginyweza bw'ati mu kitundu ekimu n'ogamba nti oyo almost 80% sure waliwo ebitundu ebya NRM by'omanyi n'ogamba nti oyo era kyova olaba NRM bafiirawo mu primary zaabwe wakiri akutta nti sente ze baspeninga mu kamyufu nyingi nnyo n'okusinga ze baspeninga mu general elections nti osanga mu kamyufu omuntu aspenze 2 billion Ugandan shillings naye ng'ali sure nti almost ebitundu 98 ku 10 bw'awangula mu kamyufu ajja kuba amaze okuyitawo ndowooza embeera gye balimu ne Rashande ne Sekikubo so ebitundu bizze byokipayingibwa by political parties mu different regions n'ogamba nti eyo stronghold ya NRM stronghold ya DP waliwo ne mambuka mulang'awo UPC nga sitomala okuyita mu kamyufu oba kushuwa nti akalulu ogenda kafuna
So ebyo betulimu olwaleero nga twagola multi-party system NRM gye yakomyawo nekkiriza nti ebibiina by'obufuzi biddemu byetaaye bikole ebyobufuzi kizzeeyo ku mbeera etali ntuufu. Abali mu buyinza tebakkiriza nti ebibiina by'obufuzi baabita byetaaye bazanye ebyobufuzi nti buli kimu bakyeyagaliza n'osuubira nti olabira ddala nti balinawo maanyi. President zizze zikolebwa. Njagala kuwa example y'ekawempe wane Wannalukoola yennyini abadde ayogera. Awe Wannalukoola emyaka egisukka mu 25 nga tewali wa government wa NRM awangulawo. Opposition yezeekola ki? Ewangulawo. Bwe twadda mu by-election nga abadde na wa NUP nga n'engeri gyafuddemu abantu bagibuusabuusa nga n'obulumi abantu bubali mu mitima egy'amaanyi w'omuntu waabwe afudde. NRM yakolaga eyagala kukozesa amaanyi ne bakozesa billions of money balabe nga bafuna ekifo ekyo mu mbeera yonna oba batya oba batya. Ne baleeta ebitongole bitwalooza ebikuumaddembe ne bakuba abantu ne babisibwa bubi ne batiisatiisa box ne busambibwa naye ne batamatira ne bakulaga nti baagala kukozesa institutions ezaali badde ziwe obwenkanya mu ggwanga court balabe nga banyakula obuwanguzi bw'abantu abaali balonze Nalukoola. Mbutuufu kyali kizibu nnyo okumatiza omuntu nti kunfa Segirinya gyafuddemu nti abantu basanyuse nnyo NRM awangula because ate omubaka waabwe enfa yaabwe bagisiba ku NRM. Exactly. So logically kyate kigatta sense ogamba nti NRM asobola okuba nga awangula oli mutuufu. So mu mbeera eyo twalaba ensala ya High Court ng'eswaza. It was a bad precedent twakyogerako wano. Nti wakati mu muvyo gyonna egyaliwo nga n'obutambi bwali mu public domain. Electoral Commission egundi High Court yagaana okukakasa nti Nalukoola yali awangudde mazima n'obwenkanya. Era neesazaamu obuwanguzi bwe. Naye n'ajulira bujulizi. Naye nga bw'olaba nti enkola ewali ekifudde mu baamu ebiramu. Supreme Court yagamba nedda. Yagusala. Teyagusala. Bakola appeal. Naye appeal ya ekyastandinga. Ekyastandinga but time run out for them. So it was a bad precedent. Sawa zino Nalukoola kyali muki? Mu court. Naye singa byali si byakuswalira balidduse mangu. Mu Supreme Court balidduse mangu. Ne bawa judgment yawe ya Mancholo. So ndowooza nti somehow waliwo abantu abakyalimu ensa mu bitongole ebimu. Ono omusajja alinga yera ekifo ekimu kyokka. Baba ka noise. Ate n'afuumula. So okitegedde mugana wange. Ndowooza mu institutions ezimu mukyalimu abantu abalinamu ensa. Kwategedde nero. So kakkana musajja muleke. Mu mbeera eno gye tulimu olwaleero eya Walukagga nti kiki kye tulaba amazima gali nti waliwo abantu abalya ssente nnyingi eza Mwami Museveni ne bamusuubiza ensi n'eggulu. Tubaddewo n'ebintu bingi bye bazze baleeta like Buganda for Museveni okajjukira billions of money zibadde invested nga bali Mwami Museveni Buganda osobola okuddamu n'ogiritaininga. Ekyokubiri waliwo abantu bangi abaagala okulaga nti bakola nnyo mu byobufuzi okwongera okusanyusa mukama waabwe naye nga amazima tebamubuulira mazima kiri ku ground. Bye tuzze tulaba nti leero Mwami Museveni gyagenda akola rallies abasajja basomba abantu ne bakozesa n'emmotoka ez'ebitongole bye walirowoozezza nga poliisi bamuleetera abantu ku rallies abasangewo nga bangi. Tebakomyeko ne batandika n'okuwa orders amasomero nti muleeta abaana ku mpaka bajje banirize president. So ebyo byonna byongera kukulaga ki nti the people in the regime bali desperate to the numbers that they don't have. Okategedde? Kati bwe tudda wali ku nsonga yennyini ekinyuzi wali ekya Walukagga. Ekinyuzi njagala okkiriza ennero nti nze nga Farouk Ali sisuubira nti this is an interest of Mwami Museveni. Buli bwe tugenda mu kalulu state machineries bonna focus ebakaluka president. Kakati waliwo abakozesa obuyinza bwe nakugamba buno obubaweereddwako
ne babukozesa nga bakozesa institutions zino zolaba zonna basobole okugaininga bo kye baagala. Akalulu kali akabonna aka president kyovola mu 2021 bakuba ba ministers abayitirivu naye loza tebalina buyinza waliwo kye bayita order from above nti ebitongole bino byonna ebyali bayambye okulwanirira obululu n'okubba biba bifokasinze kalwaka ka president kamu kakati bakola batya baagala nti before we go there basobola okukozesa omukisa guno oguliwo nga tunagenda mu general elections ziri balabenga bakwalinga ebifo bino ebimu mu manchoolyo mu mbeera yonna gye basobola okukola unopposed nga bw'okiraba kakati kino si kyabwewussa era bakikola bakimanyi era Walukagga si yasoose enjawulo eriwo nti Walukagga w'amaanyi erinnya ly'eddene tubirabyeko mu regions Western region abamu batugamba babaguliridde naye amazima abamu babatiisiza abalala ne babajjako munne bitwala abamukyala wa Kenzo Nyamutooro ng'agamba nti owa NUP signatures yafuna eyo mu east ne north signatures zibadde zisinga okukola abamu baba blockinga to nomination entries days ebyuma ne bife electoral commission asiyo abamu ne bababuzaawo oluvannyuma ne bakomyawo nga bamaze okukkaanya nabo nga babawadde ssente ne beegaana NUP ezo zonna nkola za regime ez'abannakyemalira zolaba nga ziri days of the dying horse ekyawalukagga bw'otunuulira banna abamukompiitinga bakozesa kubanga batugamba eyawaabira Walukagga ava mu kampumbu ya Sseggona personal assistant wa Sseggona Walukagga atugamba nti yono omusajja yamusasulanga ssente mu biseera ebikadde ng'ayimbirako ba MPs bano naye kiwa ekifaananyi era ekirala kyenkugambye nti abantu abamu bakozesa obuyinza n'institutions zino okugaininga what they want naye bajja kukomekereza babifunye ekibuuzo Sseggona because kati alabikanga ye biggest beneficiary ow'okugibwamu kwa Walukagga because competition ebadde wakati waabwe babiri oli owa NRM competition ye Haji Kiyimba abadde ku ground taliiko nnyo in fact ground eyo eri so unfair nti Walukagga almost has 70% of it then Sseggona nga incumbent you never rule out an incumbent ayika abaddeyo nga ne 20 ne bali ne bagabana buli obusigadde naye abantu kati ababusiro kireka wa Sseggona kimuzza mu kalulu nti kati omusajja yakulyako kadi mu kibiina kati kavuddemu obulugenda kuyiikira oba kyongedde bitabula nero ekigambo protest vote okimanyi okiwulira Sseggona mu kalulu kano wetuli eyinza okuba biggest branda gyakyakoze mu bulamu bwe bwetutunuulira akalulu nga bwe kayimiridde kati mbadde ngezaako okutunulira nabayimiridde mu kalulu kano abasigaddewo okuva ku gundi ze mbadde ntunuulira wano nga mulimu omwami Magoola Magoola ono y'omu ku baavuganye ennyo ku kaadi ya gundi ya NUP ne Walukagga ne mwami Sseggona naye bw'otunuulira closely ono omwami Magoola numbers yali azirina ku ground ne mu kalulu kali yakwata kyakubiri enjawulo eyaliwo teyafuna kaadi leka nkubulira abalimu mulimu Medad Sseggona Lubega ali ku independent mulimu Senfuma Crowley Nalagira wa PFF mulimu Haji Abdul Kiyimba wa NRM ne Emmanuel Magoola Matovu ajidde ku independent kati ono Magoola wa NRM NUP leaning ne Medad NUP leaning ya Medad balabye nga DF leaning anti kati abantu ku ground boche wogera anti kati nero sometimes tulina okwogera politics wa reality yaje okusaba kadi kitegeeza NUP leaning kubanga
is incumbent still ate ku kadi ya NUP. So awo tulina okuba real. Naye mu mbeera eno ngo oyambadde omusalaba ogw'okujjayo mwagala w'abantu ogw'okugamba abantu kubanga gwatandika questioning his academic documents. Omukulu Medad Segona yatandika questioninga obutakakasa nti Walukagga atu ali ku level e competing ku MP. Ozi yamuyita watietye. Timuleeta mutya trade. So omusalaba agwambadde bonna abantu kubanga amazima gani nti Walukagga ground yabadde alina ebitundu 8 ku 10. Era akalulu ka Busiro East kali mikono gya Walukagga bwegiti. Ebigambo bino mbikubuulira. Oba ali wabweru oba mwali. Akalulu kali mikono gye yayina ekisumuluzo ekisalawo. Who is the next MP wa Busiro East? Nga amabegawe ayawambiwako ekibiina kya NUP. Kubanga nze nakozeemu savaawo n'empuliriza abantu aboogera aba Busiro East. Nga bagamba ffe ekibiina gwe kitugamba nti gwe kitaddeko engalo gwe tujja okutambula naye. Awo wennyini bantu basatu ab'amaanyi bajja ne kwasaba kaadi. Segona, Magoola ne Walukagga. Walukagga n'agiwangula. Segona ayogera bingi nnyo ng'ayambiddwako mikwano gye. Magoola n'asirika. Tayimu eno woba otunula ku bantu abajja ne beesimbawo ku independent wadde Magoola yeesimbawo teyayogera bisongovu eri kibiina ki. Era asigadde atambula n'ekibiina mu rally za Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne support akyagitaddewo. Ate ng'NUP erina history ey'okuwagira omuntu atali wa kibiina kyayo n'ayawangula nga mu bitundu awo wennyini ewali Hilda Mani ani oyo WFDC luli. Gundi council musajja ali awo WFDC yawangula naye nga Bobi Wine amukubita Council Nsibambi. Kati era kaliko ogambye nti holdings akalulu ako akayina mu mukono bwati Walukagga n'ekibiina kye NUP. Yes. Kati gobo oli wamuyita tieti nga ya amanyi nti nno ebyokumujjayo oyinza oba obirinamu omukono. Ayina ne byabadde ayogera ennaku zino nga byongera okunnyika ekibiina bingi. So chances ziri nti akalulu kasobola oswinginga ne kadde wa Magoola. Kakati NUP eyina enjawulo kankubuulireko. Ewaffe Ebukoto Central. Ebukoto Central mu Buddu. NUP yali yawa Ntamu Alex card. Yali yawa Jamiru Kivumbi. Neddamu bino byaddamu neetunulamu neyetegereza. Nekyusa newa Ntamu Alex. Bukoto Central yewali Sebamala. Ewe Masaka eyo. Sebamala omumanyi ono wa DP. Kati bwe bajjako bwe bawa Ntamu Alex gundi Jamiru Kivumbi kadi n'agiremera. Yo ye yadduka emisene Electoral Commission. Ewandiisa. Olaba zabo Standards Electoral Commission. NUP Secretary General andike ebbaluwa Electoral Commission agigamba nti our flag bearer wa NUP Ebukoto Central ye Ssentamu Alex. Oyo mukulu Jamiru Kivumbi si ye waffe gwe twasindika. Twakoze twaterezeza nga bolaba ebiina ebirala byabadde biyina petitions. Electoral Commission negana okukyusa. Electoral Commission ereka teyagala NUP. Double standards nero. Banga Electoral Commission era si yagana okuyisa constitution ya NUP paka leero. Okay. Ngeyina byekwasa kwasa ebitategerekeka. Kakati ekitongole bwe kituuka ku level nga buli kimu kikuba abavuganya. Kiba automatic nti go serving ali mu buyinza. Kubanga botulye ebintu bigozo bana gibadde gibawo gyonna. Mu kampeni za Mwami Kyagulanyi Electoral Commission ku bitundu 10 byesuubira okwogera yakogerako 5%. Jona badde ndaba barometer. O yabadde nkunyingi yalese muwada nkunyingi yalese MP Kyadondo yalese argument eyo nti Electoral Commission ene like eri biased eri NUP. True. Ne bagamba nedda teri biased n'akamu. Senyonyi yasaba constituency etaliyo. Bwati Electoral Commission ne muddiramu ojukire oyo yani ye boya bowe yali alopye. Kwata bade mugaja sacho bowe alopa era fenane tufuna okutya nitugamba abenakawa
bagenda kubawa MP nga tebagenze mu kalulu kuba abalala bonna abaali baasaba bawandika Nakawa West nga bwowe yekka ye yakuba Nakawa Division West ye yagiwandiika n'ate naye ng'ebipande byo biraga Nakawa West mbwe Electoral Commission yali fair netajjaamu Ssenyonyi anti awo tewaliwa fairness lwaki candidates si bagazetinga electoral areas Electoral Commission ejja negamba nti tuyina electoral areas zino constituencies era neziwa amanya bwe mala ziwa amanya ba candidates balaga interest mwezo constituencies kakati alopa talopa Joel Ssenyonyi mpozi nga yeye mujega waliwo ebintu biri automatic nga just byetaga common sense alopa ina kubanga electoral commission nti kino mukiyita bwe muti nga sibwe kiri otegedde baki nkugamba ngezaako Nakawa West oba whatever nga Nakawa Division West Joel Ssenyonyi si yagituuma amanya nandi yona agamba Joel Ssenyonyi yasaba Nakawa West naye ate ekifo kiyitibwa Nakawa Division West anti kyembadde ngezaako kulaga nti waliwo ebintu ebiri mu mayina Electoral Commission byetunuulira kubanga ogwo si musango gw'aba candidates bwe bwanga waliwo ekikyamu ekirina okukolebwa musango gwa Electoral Commission kubanga ye gazeti nga exactly kati ye Electoral Commission yakakasa nti kyenominatinzeemu bano ba candidates kyekyo andi eriyo kena kyokutambula mu eyembeera gye kikola ki gye kirimu kiringa oli okugamba nti tuyina let me give you an example abantu amu nga Kampala bagiyita Kampala abono nagamba nti Kampala Central njoba Central njoba Buganda ukitegedde olusi someone can refer to a country using its capital city oba Kampala I was in Washington ekati otegeera nti yabadde mu America mu kitundu ekyo walu nakulako example nenkugamba nti bwe tuba tuli tugezenga mu maka gange nga bagamba tugeze Sekanjakko George mu makago nga temuli Sekanjakko George mulala tosobola gamba nti oli yagambye George Sekanjakko mu makaga Farouk Ali okategedako singa wabaddewo Sekanjakko George omulamu masaka ga Farouk Ali kitegeeza bajjako abantu babiri tegeeza Nakawa West teriyo constituency endala gye bayita Nakawa West mu Uganda mwonna ate specifically Kampala in Kampala it doesn't exist so ekisobola ogigisaako the errors ntono nnyo to the correct yes so kakati bw'okitunulira ekyo n'okyetegereza kyembadde nkugamba there is incompetence eri Electoral Commission enkola gyekolamu emirimu gyayo eyongedde okukkakkanya olaba gundi waliwo gundi eyakoleddwa ruling Walukagga ruling yabaddewo ku makya naye kiro ekyakeesa olunaku olwa Walukagga nga basalawo gundi wabaddewo ruling ya Ssekikubo ne Lwashande Lwashande emu ku mpapula ze yawaayo ze yatwala mu Electoral Commission zaali ziraga UPDF yakola chaka mchaka nenga walagira nti UPDF we yagifunira it was way back before UPDF was established in 2005 it was ebibisira amajega jaba gayitani NRA so empapula nga tezikola ki nga n'omuziba alabira ddala bino tebigatta zino mpapula za wano juzi ku NASA naye National Council of Higher Education yawandikira commission Electoral Commission ne mugamba nti zino empapula omukulu zezo zennyini ez'obuyigirize era abakulu ne bazikola ki bazistamping kakati babaka mabadde wa ruling ku gundi ya Lwashande yagambye mu mateeka nga bwe gagamba siyina buyinza buza mpapula za Lwashande oba zidawutinga mpapula za Lwashande kasiteba National Council of Higher Education emazo zikonfaminga kuwalukagga wo yafunye what happened double standards kati nga tumaliriza what next for Walukagga koti enemutaasa webate mutaasi zakoleki Walukagga ne bannamateeka be kyemanyi bali ku nteekateeka eziteekayo okwemulugunya kwabwe obutali bumativu mu high court nyine essuubi mu high court
Saawa zino mu nsonga bbiri kankuwe mu bwangu. Ekisooka, this is a public interest case. Whereby Mwami Museveni General Salim Salebe mmanyi nti bamanya ebyobufuzi engeri gye bitambula. Nga nze ndi sure abali mu issue eno be bano gwe nakugamba buloka ebyobufuzi eri Mwami Museveni omumanyi bulungi. Ye buloka ebyobufuzi yagezaako kupininga kulaba nti NUP ne banna akabinja kaabwe kabadde akola na balowooza bajja kufuna omukisa ogulitaining ebifo byabwe. Akagamba you a good opposition. You a good opposition. You oppose me very well. Kakati oyo yali mu bintu bino. Era Ssekikubo yamwogeddeko n'agamba nti yali ku Electoral Commission essimu neevuga nga kuva omukulu oyo ng'akubira chairman wa Electoral Commission era wabadde decision eya bino byonna bitwogerako. So bannansi balina okukuba ennyo enduulu nga bwolaba ekyali ekawempe. Omukulu oyo ebintu bye nga biri mu nnyo akabaasa. Vagalanda bayita Vagalanda ali awo fojale. Fojale. So bannansi bayina ekkuba ennyo enduulu. Omubbi bw'okuba enduulu tobula kyokola ki? Kyomusuuza. Eno position ya Busiro East Walukaga akyasobola ogiriteyininga n'asigala mu kalulu kano. Bannansi balina kukola n'amaanyi bakuba enduulu. Enduulu Kasseena agaana. Omuntu gwe bagenda otikkira omwaka ogujja ogamba otya nti tayina 6. Kati neno test eri National Council of Education. Ngojeko kati bano bonna balina okwerwanako zino 3 bene kugambye. IU St. Lawrence ne National Council of Education. Ekyokubiri kooti naye eri at stake at test. Kikyesalawo ku mivuyo gino gyerabe egitali mituufu. Okategedde naye ekola president endala. So bwe kinaagaana wonna NUP ajja kuba terina kyesigaza okujjako okubaako omuntu gwekola ki gwegamba nti ono nga bwe nkugambye wano olaba ono Alex Bukoto Ntamu Alex e Masaka newankubadde bamumma card Electoral Commission Secretary General gwe yawanika n'agamba ono omusajja talina flaga yaffe naye fe candidate waffe nga NUP. Okategedde tagenda kugira kwa Ambulera kubanga Ambulera bagigazetingira dda kwani kujja Miru Kivumbi naye kati ate nanyina Ambulera abakuwandiikidde woba osobola okukyusa ebyaleero kyekigaana okukyusa kiri nanyina Ambulera nnyini akabonero gwe wakawa akuwandikire n'agamba oyo si nero okumayaba yabakama aliko incompetent nti even okimanyi bakyaholdinga abantu amu paka ku last days nkugaye bakyalina abantu bagenda okujjamu kirowoozebwa nti balina abantu bagenda okujjamu bebasuubira okujjamu paka ku ivu y'okulonda kubanga beewa eddembe eryo ate ballot ne bazikubisa ddi ati nkubuulira kuba kati ballot balina okuba at least a week to elections nga ballot sizizze muganda wange kati bw'ojjamu omuntu kireza aba akujjamu dda ne bakuba ne ballot nga toliiko nga gwe tomanyi anyway ya Walukaga webityo twabadde Masaka ku mbaga ya Chosen Beki akayimba Bobby kakyamula emikolo wajje no Kampala tetuli eri Masaka tuli amasala anyway akayimba Bobby kabadde ku mukolo ogwo era ndowooza tugwogereko gwe Masaka Chosen Beki n'omuntu we simanyi oba oyagala tumwogereko naye ekisooka twogereko ku Bobby kyokka kye twalabyeyo tetugenda kusalawo laavu yaani ekisooka Masaka ompadde ate obuzibu obulala ekola etya sagala ogambe ndi Masaka siziwa platform zenajja wano okuyamba Masaka ompadde obuzibu obulala kuba abantu bagera kutandika gwe omusajja ate akasajja kwogera nnyo ku kitundu kyako naye amazima gali nti mu Uganda bw'ogitunuulira as a country the statement Bobby Wine ewadde nnyo abantu amaanyi n'essanyu nti n'abantu alowooza nti aweddemu nti aluzinze that public gundi credibility asobola okwagala okukozesa erinnya Bobby abantu bongere okuddamu mulabawo kituufu kuba mu mbeera eyo yoyogera abantu omukolo guno gwabaddewo mu context bbiri Amiri abamuwagira na biki Sekajja oli mu bibiki naye we bakubya akayima kano Bobby abaana ne bagamba
kyoze ni beki olinayo olutalo lwaga tukulwanireko kuba tulaba oyinza okuba olinawo olutalo nga tetulumanyi ffe kuukubya olwo oluyimba ku mbaga kiwedde tolina nsobi tokola ki tekyave nga we baatandika kutwala ebifaananyi bya Bobby ku mbaga statement eyo nno nnene omuntu ayinza okukalaba nti eyo ensonga yakuteesaako but this is a political song on a wedding ate neekubibwa buli omu n'asanyuka kikulaga nti Kyagulanyi Robert Ssentamu abukadde emitima gy'abantu era bamulabanga essuubi ewatali ssuubi tosobola kijjawo mu mbeera yonna ey'ennaku n'essanyu abantu balowooza nti balina omusembeza physically ne not being his absence so bawulira nti balina attachment ey'amaanyi eyo mu bulamu bwe naye bw'abayinako muli kintu kyonna ekikolebwa ssaawa zino oba kya ssanyu oba kya nnaku nze ndaba n'ennyimba abantu osanga omuntu alina edduuka lye bwe riti nga taddewo omuzindalo we guti omunene ne from morning bakuba nnyimba za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'osanga ebipande ng'oli bakeera kukisiimuula bataddewo bakitimba ebimuli si festive season yeno obutaala bwaka bataddeko soda bataddeko keki Masako laba atimba motoka nga Christmas tennatuuka otandise sabo yuza bakube tobaweza bagamba wotegere motoka ebe Masaka ebako omunyonyo omunene wegu wangu omaze sabo yuza obanga oyagala bakube Masaka Masaka yakubya akasati olwaleero so omalondagiride gye wakajje kuba nange kayinza okunyumira agundi ani Muwanga Kivumbi gye yandagiridde akasati kamaanyi nayogera hano ku bimuli byo n'ogamba tojja kugwa na mpuuga zino kati ewava omukulu oli w'ebitaano nasigala kutambulira mu mugongo gwa mpuuga gwani Muwanga Kivumbi kati gwe tulabirako kasati kamaanyi akoze bulungi Muwanga Kivumbi anyway ebyo nanga bigenda mu maaso omuwala ono wali ombuuzaako lumu nti Bbiri Nnyanja yaddawa we twatiira ennyo okugamba nti abantu babaguzeeguze era ndoza ne principal yagambako lumu wali omuwala yayogeranga eno engulu naye ng'asirise Bbiri Nnyanja bambi alika abadde mu kiyumba yakomyewo naye mbu contract yagisazizaamu ndowooza olaba ali ku airport naye akubakamu Bobby eyo gundi yabadde akomyewo waka era yivu wano ku kisaawe Entebbe Bbiri Nnyanja ssebo yakomyewo akayimba kanyumira ddala anyway nga tumaliriza abaana abafaanana ng'oyo tulowooza nti boogera ebintu eyo okusinziira ku experience olw'obulamu bwe bayitamu okunyigirizibwa because twagamba nero nti Uganda y'emu ku bantu aba exportinga is it exporting? Yes, exporting labor muwanga ago naddala ga Warabu naye baganda bafe abasinga tebagenda nti baagalayo nnyo kugendayo wabula bagenda mu kulemererwa n'okomekereza nga abamu batunze n'ebintu bya famire bagende balabe nga bagattako obulamu so balabawo essuubi ly'omuntu asobola okukyusa obulamu bw'eggwanga lino babeere nga basobola okukolera wane waka they welcome him ne bamuwa lot of support ate nga obala bavubuka so generation eno bw'ogiraba nga balaba n'omuntu akutta omumuli abawa amaanyi ago n'abasuubiza nti eggwanga bwe linaaterera leba eno gye mubonaabonera n'okuba nti embeera mutuuka n'okufa nga tewali ne gavumenti eba following up naye nga ebajjamu musolo so nsuubira nti tekiba kyabwewusa abaana bano okwongera okulaga obuwagizi bwabwe eri omukulembeze gwe basuubira gwe balinamu essuubi. Exporting labor is a good thing, but the issue is how standards ziri ensi kwe zikufunira. Kubanga nero ensi endala nnyingi exporting labor omugundi mu Buwarabu zi Philippines zaani naye nze njogerako n'abaana abakolerayo bakubuulira how their countries fall up. Era owulira nti no bano abaana bano abasinga okuba basupervisor baabwe basinga kuva mwezi ensi z'Abafilipino baani abo kuba bo be bajja ku level nga government zaabwe zibatunulira. Ate mu bantu abakola nze mbuyita buddu mu mawanga g'Abarabu banna Uganda be basinga okuba ne cheap labor olw'okuba nti tewali abafaako tewali abafollowing nti ne memorandum ezikolebwa ziri ensi zi Philippines n'abalala bajja paka ku bakulembeze mu ggwanga eryo ne bagamba afa omwana waffe anaasookanga
nakola bati mujjamu ati 6 million emu n'ekitundu babbiri neffe wano omwana ye sorting out companies ezibalyamu akasente zibatundanga baki nga baddu anyway father guwampeereza wano ng'ayogera ku mbeera y'ebyokulonda yasabye abasirikale bajje bamukuba amasasi Uganda is a barbaric country. Mr. President went to the bush to defend the rights of the people. What took place yesterday is a shame on your government. Omanyi waliwo omuntu agamba yesterday nga it is yesterday but still the statement remains correct because wano yali adayogera agamba yesterday ng'ayogera ku byeggulu naye bye twalabye ne Fort Portal yesterday can even be today. That statement yajogera ku Sunday. Nanti eggulu byali bya Saturday. Olweggula. Naye nga statement yo nawe ngitegedde. Ng'ogamba yesterday. Naye nga waliwo ebihappenings today nga bifaanana ebiri ebya yesterday guli omulundi. Ne leero oyinza ogikuba enkya ng'era eri ntuufu yesterday. Babukomyawo a few moments later nkamakinga n'ebiri current. Lwaki politics kati nalabye video nga twatandise show. It was heartbreaking. Okulaba nga president bamuyuzizza engoye era we yatuuse n'agamba bannaye kati mugenda kunzita lwaki omusirikale oweebwa emitwalo 3-4 like ova kuki n'okola omanyi waliwo okola omulimu naliyo njogerako n'omuntu omu ne ngamba okukwatisa amateeka kirungi naye ogakwatisiza otya y'example gye nyinza okuwa nti mukutte omubbi naye olwokuba tukutte omubbi tugamba tumutwale ku poliisi bamukube embooko gwe nojja buzi ne jambiya n'omusalako omutwe tusooka n'owoba otegedde tusooka ate ne tuva ku mubbi ne tugamba musajja ono nno mutemu nti poliisi ekwatisa amateeka era ekugambye togenda ne wetandika okuyuza engoye ez'omukulembeze poliisi ekozesa bukyayi obutoba kukwatisa amateeka lwaki poliisi kati ejjidde nnyo mu kifaananyi ky'okwolesa obukyayi era n'okukwatisa amateeka mu campaign zino ensonga ngenda gitema emirundi ebiri ngenda kwogera ku bakitaffe abalyoyi b'emyoyo njogere n'ekitongole ekya poliisi kyemansokako ku poliisi betwalowooza abakuumaddembe naye lwo nalaba akatambi akaali eggulu I broke into tears saakaaba mbu nno sirimu gumu nakaaba nga ndaba okujooga okwessusse n'okutyoboola eddembe ly'abannansi nalaba the nobodies nga bakuba abantu abayina obukulembeze obw'okuleva eyo waggulu nga bali followed by millions of Ugandans naba the junior officers abatayina na rank oba bakatandika okufuna obuyinja obusooka ng'ali ku mukulembeze w'abantu afollowing abantu abasukka million 20 ng'akuba asika akuba kibooko ng'akuba omuntu emiggo ng'alinga akuba ente nga n'ente zaabwe bazirabirira bulungi nnyo okusinga ku level gye bakubirako abantu baziyita n'amannya tebakyali ku level ezikuba gaju bihogo na biki that's how much they love their cows naye nga gwe okuba omuntu kibooko ng'olinga simanyi kyosobola kuba ng'okuba ku eyo level naye nga bano bw'okulembera bw'ojjamu omusolo ogukulabirira ne famire yo kwe muyimiridde bemugamba nti mukulembera nero it was a very bad gesture eri Uganda eno at home ne ku international community ekintu ekyo kyankwatako nnyo nenjukira bwe nasoma ku mbadde nkugamba lize bayita genocides engeri gye zitambulamu n'abantu engeri gye batuuka ne bakoowa a clique of a few people abatuuka ne baagala okuwuninga everybody na buli kimu bino tubyogerako kubanga byetwagala ne tubyogerako because twagala abantu abo emitima gyabwe bawulirenga waliwo ekintu kye bakola ekitali kya bugunjufu because nabo bazadde bataata bamaama nkuba mwaka faananyi nero omusajja oyo eyakuba Dani Magic
Kiboko nadde waka Katambi yako ne kayitanga atudde bwati mu ddiiro. Anti aba yebise gu masiki. Nga tewali masiki ngamba gatudde bulungi mu ddiiro. Ng'omwana we emyaka 15 16 waali awo. Nga yabadde akwata essimu n'amulaba nti taata yakikoze. How does it feel? No nga atudde mu kayuniport agamba we don't have food. Yes. Like Kitegedde. You are too. So ebintu ebyo birina engeri gye bifaanamu naye n'otunuulira nalabye akatambi akalala. Abasajja nga balinnya ku mutwe gwa Munnayuganda oba munnansi nga bamukuba engatte ez'ebitongole bikuumaddembe ziba zirina ebyuma mu maaso wano. Ziba ne hard souls. Nga bamusamba simanyi nti yasigadde kyekimu omusajja tajja kuwona. Dental formula ekyemanyi byaviiriro yabadde yonna emaze okubanga ekola ki esaanawo. Era Nero njagala kuyimirira wano ku the final channel. Nkole chairman Nyanzi. Because akatambi atwakalabyeko 11 seconds. Kyemmanyi kalina gye kaavudde before nga tekanatuukaawo. I don't care ba yakoze eki. The act kuba namulaba musika ku motoka ya chairman Nyanzi. The act of violence, impunity. Oyinza sanga nnonga ekibonerezo kye yabadde abakwata video. Anti kyenkugamba kuba baba musika ku motoka. Bana baadde ni chairman Nyanzi. Abatera okubeera ku motoka agula abandi cameras. Chairman Nyanzi mbadde nkusaba otuweeyo statement what conspired to that. Kiki ekyabaddewo kubanga ffe bannansi tuli mu bulumi eyemu ku clips ezikyasinza tukola obubi. Nalabye neye yabadde Fort Portal nga era balina wa boda be basise babadde babiri ku boda ne babalinnya ne babasamba emigere omu. Abaana abamu be baakuba eggulu omu yafudde be baakuba kibooko. Tanza butafu omusajja akuba enkoni ku mutwe. Nendaba ekyabadde e Fort nga mwami byabakama afuuse kyesirikidde nga mwakera ku makere mufulumya campaign presidential campaign program. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasimbudde ssaawa 9 okuva Kampala n'ayingira Fort ne bamublockinga okuva bwe yayingidde Fort paka ssaawa 10 ez'ekawungeezi nga bataddeko n'okumuyuza engoye. The world is watching. Sajja ayina abaana be ayina mukyala we alinaye mu motoka ne commitment sebo obulamu bwa Bobi Wine oba ba presidential candidate abali serious. Kuba musajja akugamba nti avudde emagere ku ssaawa 10 ez'ekiro mwenda wavaawo mwenda kitegeeza aba yazuukusenga 8 kuba zovaawo sizovaawazuukuse. You have to prepare kyokanga siyeka ye ne family ye yonna previous day nga wasiibye muti ya gasi gubanyukiddeko. Most of us would break down exactly. Otasituka n'omusajja n'asituka ate atuusa ate mugamba yeetoola olugendo lwa mayiro nga 10 bamukutudde nnyo. Kyongera okulaga how this gentleman is committed. That is why lumu nalaba ka video nga ali ku lyato wamulaba ku lyato nga ali seated alone like this ng'anywa kakyaayi awo nga ali in deep thoughts. So Nero bino ebintu sibya kuzannya buzanyi. Poliisi n'ebitongole bikuumaddembe embeera eno temugiforcinga nnyo ku bannansi because abantu bajja okusooka bajja keera ku makyaba ekyawe and ekinaddako muli kisigalako nga mukyogera mu byafaayo. Nero Asadi yatta abantu emitwalo egiwera 6 almost omutwalo gumu n'ekitundu gw'abannansi mu Syria ne gubuzibwa nga bolaba era butugamba nti bakimala bababula tumanje bali ye ne kitaawe bafuga emyaka 5 nga bagifuga Syria. Olira sebo kitaawe yafuga ameka 3 Asadi najja nabakata 2 mwena Asadi paka mu 2014 abantu beekyawa ne bekolamu emirimu n'amagye ne bamuvuunika kati ali Russia gyali muwanganguse ne family ye yali amaze n'okuintroducinga mutabani we nga CDF wa Syria naye yaddako anti nkumulira nga bw'olaba wano omukulu be yaleeta Ruhamya n'amutulaga the monarchy style of leadership. Okitegedde? So mwalikoze monarchy ey'emirembe kisoboka. Okitegedde? Because what citizens want accountability, value for money. Okulabanga ebintu byonna bitambula bulungi. Basic service deliveries where they we all can't be MPs, we all can't be presidents, we all can't be police. We just need a good road. Then when we get to an extent Nero where people are killed, broad daylight, bloodshed,
abantu ne babuzibwawo ate ne muvaayo ne mwewaana n'okwewaana kitegedde abantu ne babula ne mugamba oli twamuyina katakyalabika ebyo bye mutugamba nti mwalwana and they are coming back. Fanga yavuddeyo n'agamba president ave ayogere ku mbeera eno ayinza okuba there are people within the regime omanyi ebyobufuzi bizibu waliwo omuntu ayinza okukola ebintu ebibi to take advantage nga it is not order from above nga biri awo naye ng'oli ayagala kuliira mu kavuyo olabye abantu abamu nakola ekintu nga kibi nnyo mugenda otuukawo ne mubuuza boosi wamwe n'agamba saamugambyeko nga tumaliriza nga maliriza tumalira naye ensonga I think this is beyond Mwami Museveni because nero omukulembeze ku level ya Mwami Museveni osuubira nti akooye mu gavumenti ye mulimu emisaayi emito ejagala okutakinga over leadership okuva ku ye tukkiriza nti gye gisinga gye giri mu bikolobero bino ebikolebwa era gimanyi bulungi nti obuyinza eggwanga limu transformation oba transition nga President Museveni bamwekwekamu yes kakati kiri too late okubanga Mwami Museveni kinakikyusa oba asobola okujja n'abaako kyasobola obbakola tuzze tukirabako mu corruption n'agamba nti basajja bange temubakwatako omuntu n'akeera ku makya nabba ssente niwo taba wamukwatako these people betwogerako the ones owning power balina obuyinza bwenkana n'obwa Mwami Museveni almost essaawa zino nakubulirako woyina jajjawo nga myaka 85 biki byakola era amaanyi ge n'obusobozi bwe buli ku level ki so you accept nti Mwami Museveni amaanyi takyagayina agasobola okuteeka abantu bano ku musaalaba oba okubavunaana ekirala ekisembayo omwami ono ajoyininze abasajja betulowooza nti bagasa ettaffaali ku ggwanga lino father oyo w'eggulu babaddewo abasinga tubafiiriddwa twayinayo na Lwanga juzi twabadde mu dduwa ya Shehanu Muzaata Cyprian Lwanga yafa yona Lwanga yaliwe namuŋoona mba Orthodox banji waliwo wa Protestant yawo bayali ani mujjukira yali ayogera banji bafudde naye nga baateeka ettaffaali ku ggwanga lino nga balaga obutali bwenkanya okitegedde so tulowooza nti bannaddiini kyekiseera bwe tusinga obbayetaagira muveeyo kubanga mmwe balyoyi b'emyoyo ebiseera eggwanga bye bali ku bunkenke mulina okuvaayo ne mulaga obutali bumativu kubanga zino endiga ze musumba ate ze ziri mu kusaanawo kale so olw'ensonga eyo nze nkowoola abantu bonna ab'emyoyo emirungi abamanyi nti eggwanga lino ffenna tulyetaaga okuba nti tuliwangaliramu bulungi baveeyo bateeke eddoboozi lyabwe kwabo batulowooza nti banyigiriza bannansi n'obutali bwenkanya ku lwa Uganda n'ensi yange we out